2023 tubaniriza era njagala okubebaza okusalawo Kede TV wano okubagamba nti naffe tubagaliza omwaka omulungi wagataliiko nfuufu nsaba mukalye musoke mulabe ebikulu ebyolunaku olwaleero n'oluvannyuma agataliiko nfuufu tugabayo mu bujjuvu ebikulu mugataliiko nfuufu nga biwagiddwa Ambience Distillers basangibwa Endajana Nkumbi opposite Shell Cars. Taste the greatness. So ours Spready, taste it and love it. Prestige Margarine. Prestige Margarine. Prestige Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So always spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Poliisi ekutte omutegesi w'ebivvulu Abitex olw'abantu abafiiridde mu kivvulu kye. Kati baweze 10. Bali bagaddewo enzigi endala 4. Gavumenti ewadde ab'enganda z'abafiiriddwa abantu baabwe obukadde 5 zikole ku by'okuziika. Semaka ayisa abaana be ya 31 n'abagabira ebintu ng'akyali mulamu. Abawadde ettaka ne ssente enkalu. Empaka za Miss ne Mr. Bukedde zituuse we zinyumira, abaayitamu 10 basuusulwa nkya. So ndiredde nnyo. Nyongera kubaniriza ku gataliiko nfuufu nze Sanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza ne Membo Mulungi. Tutandise ne poliisi ekakasiza nga bwekutte omutegesi w'ebivvulu Abe Musinguzi ng'ono amanyiddwa nnyo nga Abitex olw'ekivvulu kye yategeka mu kiro ekikeesa olusooka ekyafiiriddemu kati abantu 10. Abitex asibyeko CPS ng'aggyibwako statement. Poliisi efulumiza lipoota nga bwe yabadde mu kumalako omwaka 2022 n'okuyingira 2023. Omwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga agamba nti kyenkana buli kimu kyatambudde bulungi okuyingira omwaka okuggyako enjege eyagudde ku Freedom City. Mu bino ebifo 13 mwalimu ebifo 1,618 ebyatulisa ebiriroliro okwetooloola eggwanga. Byonna byatambula bulungi okuggyako ekikolwa ekyentiisa ekyaliwo ku Freedom City wane Namasuba. Agamba nti omuwendo gw'abafudde gulinnyo okuva ku bantu 9 nga kati baweze 10 oluvannyuma lw'omuntu omulala okufiira mu ddwaliro gye yatwaliddwa oluvannyuma lw'okwenyiga nga bagenda okulaba ebiriroliro. Tulina okunyola kw'amaanyi ennyo eri famire z'abano abantu 10 abafiiridde mu ntiisa eno eyabaddewo ku Freedom City Hall. N'abo abafunye ebisago tubasabira abasobole okusuuka. Abafudde kuliko Namyalo Maria, Kizito Ibrahim, Ikmat Nazama, Mwanje Shafik, Nahumat Hadija, Nena Muyanja Margaret nga babiri tebamanyikiddwa. Enanga agamba nti bakutte yategese ekivvulu kino Abe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga Abite. Abalala Poliisi eya Kampala Metropolitan South ne Katwe mu kiseera kino basobodde okukwata omutegesi w'ebivvulu owa Abitex gwe bayita Abe Musinguzi, ate ne beeyongera okunoonya abategesi abalala abaateekawo ekivvulu ku Freedom City Hall. Ategeezezza nti kyabadde kikyamu okulagira abantu okufuluma okulaba bwe batulisa ebiriroliro ng'ate bangi so nga n'emiryango gyabadde miggale. Obuzibu obw'abantu bano 10 okufa bwasibuka ku MC ow'ekiro ekyo. Ono MC yavaayo n'alanga nti essaawa 6 zinaatera okuwera katugire tufulume tugende twetegereze oba tulabe ebiriroliro then oluvannyuma tulyoke tukomewo. Aba private security oba ba local guards abaali ne ba bouncer ne ba ushers baali bagaddewo enzigi endala 4 ne balekawo just oluggi lumu. Abantu mwe baali bagezaako okulaba nga bafuluma mu bwangu era ne kiviirako abantu 10 mu kiseera kino okuba nti bafiiridde
mu kanyiga ako. Enanga agamba poliisi yalambudde ekifo kino ng'obuvunaanyizibwa bw'omunda bwabadde ku bategesi ba kivulo ate wabweru nga bwa bitongole byakwerinda. Naye nga Abitex ne banne be baali balina obuvunaanyizibwa ku byali bigenda munda mu Freedom City Hall. Agamba nti bagenda kuvunaana ne bazadde b'abaana abafiiridde mu kivulo kino olw'obulagajjavu. Myaka 11, 14, 16. Abaana ng'abano tebakkirizibwa mu bivulu eby'abantu abakulu. Agasseeko nti bagenda kunoonyereza okuzuula oba wabaddewo ambyulensi, abasawo n'ekimotoka ekizikiza omuliro. Era be tunaasanga nga tebaakola mulimu gwabwe tugenda bongera ku Abbe Musinguzi. Mutebi Sulaiman yakusakidde ekkulire lino. Gavumenti esaasidde abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu kivulu ekyabadde ku Freedom City ekimalako omwaka nga kino kyatuumibwa Pate After Pate. President Yoweri Museveni asindise omumyuka we Jessica Alupo asaasidde ab'eŋŋanda era nga buli famire yafiirwa omuntu eweereddwa obukadde 5 zino ziyambeko mu nteekateeka ez'okuziika. Ab'obuyinza nga bakulembeddwa mu mmyuka w'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Meja Jentu Musiime Kasigazi, minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda ne RDC wa Justin Mbabazi balamudde ekifo awabadde ekivulo ku Freedom City awafiiridde abantu 10 n'abalala ne balumizibwa okuzuulira ddala ekituufu ekyavuddeko obuzibu. Mu kaseera mpawe kaagabigattiddwako omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo ne beesoga akafubo akatakiziddwamu bannamawulire. Mu kifo kino ab'enganda z'abagenzi bayitiddwa okumanyisibwa. Oluva Alupo ayogedde Kiriba Namuli n'ategeeza nti obuzibu bwafudde ku MC eyalagidde abantu okufulumukula ebiriyoliro mu ddakiika 2 ezaali zibulayo okuyingira omwaka ekyaviddeko abantu okufiira mu kanyigo. Requested by the MC at that time to move out of the hall within 2 minutes, but through one narrow gate. And within that time, the 20,000 people who were estimated to be here were expected to rush out through that one small entrance. Ategeeza nti Pulezidenti Museveni bwe yawulidde bino n'amusindika okutuuka mu kifo kino alabe embeera nga bweri era atusiza okusaasira kweri ab'enganda z'abantu abafidde mu kifo ekyo. We are here this evening on the instruction of His Excellency the President to do 3 things, all of us together. One is to commiserate with the members who lost their dear ones, and to extend to them support. President Mbaka bwamutisse eragidde buli maka agaafiiriddwa abantu baabwe okuweebwa obukadde 5 buyambeko mu kuziika. The instruction from His Excellency the President is to give to each person who died, the relatives of that person, 5 million Uganda shillings. Obviously, if a family lost 2 people, that's double weight, double tragedy. And for anyone of an average intelligence and above, it obviously means that that family will be also offered 10 million shillings, for instance. Alagidde ne poliisi okunoonyeza okulaba ng'ekizibu kino tekiddamu kubaawo. I'm looking forward to get that detailed response from the detailed report, which I have asked security chiefs to compile as expeditiously as possible. Alupo ayongeddeku nti amateeka gonna agalungamya enkuŋŋaana malambo olw'okufunga n'olw'ekyo omutegese w'ekivvulu kino yabadde alina okukimanya nti emirango mitono ne wataba nsobi yonna ekolebwa. We enacted the Public Order Management Act, which the promoter should have adhered to
while arranging the ceremony, and he should have done this in detail. Akumiza binga ndigamite tudde era polisi eriko abantu babiri beekutte nga n'abalala bakyanoonyezebwa abengenda abatutte mu kafuba akatakiziddwamu bannamawulire. Twebaza gavumenti olw'okutudduukirira oba okutuwa amabugo. Mu kusooka polisi Katungu ekulemeddwa Amakula Mbiga Ismail Hussein bagenze mu Makagambi Musinguzi amanyiddwa nga Bitex akasangibwa Bulindo Mukira ewakisi ne bamukwata. Alituddwa ku CPS mu Kampala n'atwalibwa mu offiisi yakulira okulinza ku buzibu bw'emisango nga basusse mu kasenge bwe balindira. Abadde n'omutegesi w'ebivulu Balunya Juma ng'oluvannyuma agenze mu offiisi okumuggyako statement. Nsamba Kulaishi ne Rubina Nantali bakusakidde eggulu ino lwa TV. Ate nga tuvuddeyo Katikkiro w'ekika ky'Obwenengo Busia Kanan Wanyama ayisa abaana be bonna 31 n'abagabanyiza ku by'obugagga by'alina ng'akyali mulamu. Takomye okwo abawadde n'ensimbi nga zino aziisizza mu check buli omu y'abukadde 5,500. Katikkiro w'ekika ky'Obwenengo bwa Buge Busia Kanan Wanyama emyaka 99 asizeewo okugabanya ebyobugagga bye ng'akyali mulamu eri abaana babiri ekyokulabirako abalala n'okuwalenkana mu famire ng'afudde. Wanyama ayisa abane bonna 61 agamba nti abadde atandise okuwulira nti beekozemu ebiwe nga kiyinza okuba ekyobulabe ng'afudde. Sindaba hapo kwenifilio kwa wabula mbasaba abali bali munyala nifo ikuli otulaleero agamba nti ng'omukulembeze alitandiza kutunula butunuzi ng'alina okubeera ekyokulabirako omukulembeze bwa Bugwe. Kubanga okubiika buli mitaano bunansindu bali bananu singihaale nanu nimiifa n'amaleeda ali 3 ninyagihuunya basina musika nimukola nduwahuunya nnyo jagala osigale wano mu maka niwema wengi nkyaliwo wejanga okunganye wejanga okunganya January lumu bwe tuba tukyaliwo. Wanyama ne mukyalo Luvala bawadde abaana bano omukisa. Abekyala Blanca embeera twande murondo abamu ku baana balaze essanyu olwakitabo okuba omugabo gwabwe ng'akyali mulamu nga kino kijja kumala okusika omuguwa ng'afudde. One day we shall unite and be one. Thank you, Dad. Thank you so much. Can we please get together and beat the Wanyamas that Daddy has raised? God bless you all. I love you very much. Abantu abeerawo nga bakulembeddwa mu Betty Ajamu nga ye kansala akiikirira Bositema batendeza obuvumbu bwa Katikkiro. Wanyama n'agabira abaana be ebintu okuwala obutabanko n'okuttingana. Kubanga omuzadde bw'abanga akyaliwo abaana abasinga obungi baba bamutya nga tebasobola kukola kamu. Naye omuzadde olumubalwa ati olufa waliwo abaana abalala batandika akavuyo oluusi n'osanga ng'abaana basse bannaabwe olw'ebintu ng'ebyo. So kirungi nnyo omuzadde bw'abanga okyali mulamu n'oyita abaana bo n'otuula buli omu n'omugabira. Abaana be waliwo bali tebakkiriziganya naye ye abalaze omutima ogw'omuzadde ku kubagabira ebintu byabwe. Teri mwana gwe bawadde ekintu ng'ekizimbe adangamu okukitunda. Bakimuwadde tebakimuguziza naye tadangamu okukitunda nga kyaguze. Buli mwana amuwadde cheeki ya bukadde 5,500 n'abagabanyiza amayumba n'ettaka mu Kampala, Tolo ne Busia. Gabriel Mukisa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukede TV. Webale nnyo omusasi waffe tugenda kuwummulamu mpozi kkiriza nkutegeeze nti oluvannyuma lw'agataliiko nfuufu tetugenda kuba na kabbinkano. Tugenda kulaga emikolo egy'okuziika eyabadde omusambi w'omupiira Pere. N'olwekyo togisubwa ate agataliiko nfuufu nga sinnakuwummuza kankutegeeze nti n'olupapula oluganzi olwa Bukedde nalwo lwafulumye ku nnusu 10 zokka. Bukedde akulembeza eggulire ligamba nti Abitex emisango gye bamuguddeko ku bantu 10 abaafudde ku Freedom City
gavumenti eyisa abafiiriddwa abantu baabwe. Bakutte abantu 21 ku ssomero lya Supreme Mufti Kayongo. Bukedde akuleetedde eggulu erigamba nti Kabaka ebintu 11 byalangiridde ku 2023 ate nga teweerabira P1 study material mwali mukogwa ssanyu kuliko kyana kiwala kigamba nti omusajja atali we Masaka toweereza yadde akatono okusabako kifaananye bwe kityo. N'amawulire amala mangi bukedde wanusu 10 zokka kw'omufunira n'ofuuka mumanyi. Tuwumulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Mulimu gano. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals, and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Abooluganda abasatu abafiiridde mu Kabenje baziikiddwa. Muzanganda era nga kuzanyiranga omusajja omugumyeko amanya nze Fibina Bagereka nga mu Nalongo Mukabawo kuzanyiranga Nakijjoba omukyalo omuwombeefu omukyalo omulungi amanya Bruno Betty muzukulu wa mukomandiga mu Nalongo Mukabawo Kabwago tubagala nnyo abalabi baffe mwebale nnyo okuba nti mutuwagira gye tutadde kuubira tulinako ekigango tulinako n'ekizimbe kyaffe gaggadde nkunga abaweewo bonna bali mu Uganda yonna okujja okutukwatirako si kutukwatira kuba kino kintu kyaffe okujja okuwaayo ssente okuzimba ekizimbe ekyo. Ekizimbe ekyo kigenda kunukkiriza mu bukadde 3 bwe kigenda okutwala. Buganda tesobola kutuuka ku ntikko ng'ebika nabyo tebiri ku ntikko. Kati fe abaweewo tuvuddeyo tuteekewo ekizimbe gaggadde tulabe nga ebika tuba n'ekika mwe tuteesezza okusobola okwongera amaanyi mu kika kyaffe. Kulisa nnyo mukuumulamu okwo nnyongera kutegeeza nti agataliiko nfuufu egaggwa tugenda kuba tukulaga emikolo egy'okukungubagira ppere mu Brazil. Ate Reverend Father Francis Xavier Lubanga ngono yafiira mu Kabenje aziikiddwa mu limbo ey'abafaatha ensambya. Ssaabasumba Paul Semogerere asabye abantu okuvuga n'obwegendereza. Abakungubazi bakunganyi ku Ekereziya St. Peters ensambya okwetaba mu kuzika Reverend Father Francis Xavier Lubanga eyaviira mu Kabenje mu kiti kya Keesi olunaku olwokutaano ku luguudo oludda e Kasanje. Basoose mu mmesi ey'okusabira omwoyo gw'omugenzi ng'ekulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala nga yambibwako omubaka wa Papa Omulaga Agustin Kasujja n'omusumba w'essaza Masaka Severus Jumba nga kwetabiddwako abasosolooti abasobye mu 16. Omubaka w'e Ssaabasumba Simugiri asassidde abasosolooti n'abazadde olw'okuvibwako omuntu mu kiseera Ekereziya mwe badde esinga okumwetaagira. Abadde kyakulabeko kirungi mu seminaariyo fe abamusindika mu seminaari eyo nga bamu dayosisi y'e Kampala ne bamusiima bwe batyo tuwulira bulungi tebadde atukiikirira bulungi kubagiza sitaafu nabe tubalabe mwenna tusabe Omukama atuyambe tufuneyo abalala abalungi naddala nga bava mu abo bemugundula. Ssaabasumba Simugiri wasize n'erinnyamira olw'obubenje obufuuse baana baliwo mu ggwanga nasaba Bannayuganda okuba beegendereza nga bakozesa enguudo. Okuva nga 23 Desemba okutuuka nga 26 Desemba abantu abafiira mu accidents bali 55. Accidents zitumalawo. Ssaabasumba Kasujja akulembedde mu essaala esembyeyo nga tebannaganzika ebimuli ku ssanduuko wakati mu biwoobe. Bwe tunaategeerera bw'oli ow'ekisa okukkiriza okw'amazima kutukubagize okutuuka ffenna bwe tulisinkana mu Kristo.
Aboolugalo lw'omugenzi okuli Kitayiro Lawrence Mukasa ne Reverend Father Charles Sekabira boogedde ku bulungi bwa Lubanga ne gye bafuna amawulire ng'okufa kwe. Baagera nga ne basaaga ng'abaana bano bamaze okubaweereza ku wootaali ne babuuza taata aliwa? Taata taliiwo. Kyakoze ki? Lwenga tubatasoma emmisa. Kakati nagati genda omuyita gye. Kati nagendanga eri nambuuza nti lwaki wasomye? Nemugamba nti abafaaza mukulu nabadde bampisa ku kapate naye nga nakooye nyululi. Mukulu w'omugenzi Reverend Father Sekabira wasitira nasaba naye bw'abeera nga avudde mu bulamu bw'ensi n'obumuzi bwe okumpi ne muto we. Bwe naaba mpandiika ekiraamo kyange ekyo nja kusabira nti se mu buwandiike nti akatundu ako okuliraana muto wange wagenda okugalamira nange we bangalamizanga ng'obw'oku nsi buweddeko. Akulira seminari ya St. Paul Kinyamasika Monsignor Vincent Muhinda agamba nti okufa kwa Father Lubanga kwabaleka mu kunyolwa. Shocked and it shocked us to the bone marrow. It was a slap in the face. It was a slap that left us speechless. Chansala abasizikuli ya Kampala Palace balese ntumbwe yasumye byafa by'omugenzi niyebeza katonda olw'obulamu bwawadde Father Lubanga. Francis Lubanga yazaalibwa nga 17/12/1979 mu kigo ky'Ensambya mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Omuziro gwe Nvuma. Mungeri Musabasumba Semugiri yakungubagidde pa Benedict Okulumukaaga eyafudde ku Lumukaga lwa wiiki ewedde era bagenda kwegatta ku nsi yonna okumusibula ku Lwokuna lwa wiiki eno. Kitaffe Paapa Benedict Okulumukaaga abadde omuwumuzi. Mukama yamuyise amaze panga ng'alindirira wewanga obubaka nindirira okumalako olugendo lwange okulamaga kwange okw'oku nsi. Okuzaawa ku myezi olw'oggulu Uganda Funeral Services bakulembeddemu abasaseredoti ne baziika Father Lubanga. Father Lubanga yafidde ku myaka 43 nga yazaalibwa 1979 ng'amaze mu buweereza emyaka 14. Desani Mutyaba yakusakidde Gulin ku Lwabukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Omukama gumuwe ekyumula ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Ate zo enteekateeka eza Miss ne Mr. Bukedde zeeyongeddemu ebbugumu ng'abakontanyi 100 abayiseeko olunaku olw'enkya bakubeera wano ku kitebe kyaffe. Bano buli omu wakwolesa kyayina ng'abasazi b'empaka babeegese amaaso. Maneja wa Bukedde TV1 Richard Kayira Salongo asabye abakontanyi okukwata obudde. Nga beebiwundu tebanyiga bakosa bikose. Ebbugumu lyeyongedde mu mpaka za Miss ne Mr. Bukedde eri abo abakontanyi abayisemu okugenda ku mutendera ogwokubiri. Olunaku olw'enkya bonna 10 nga bwe bayisemu bakubeera ku kitebe kyaffe wano buli omu ayolese kyayina ng'abasazi b'empaka babeegese amaaso. Kati nawe beera mugezigezi nganze weegezwaze nga twale eri ng'ona ebibuuzo byakulema. Kinkubidde. Why? Because you're different. Tolimba mu maaso g'omutonzi nti olibeera nange paka okufa. Mu mbeera eno maneja wa Bukedde TV1 Richard Kayira Salongo ategeeza nti abakontanyi 10 abayitamu ku mutendera ogwokubiri bakujja wano bagasimbagana n'abasazi b'empaka zino olwo balondeko abanaabeera basinze mu bannaabwe. Kati bagenze ku mutendera ogwokubiri abantu ab'e10 tule olunaku olw'enkya lwe bagenda okujja ku kitebe kyaffe wano ate batandika okuvuganya okwo ku 10 twagalako abantu 20 era okuvuganya kugenda kubeera kwakaasa mirembe yo. Ekisooka nkulinze ekirala nkubuukinze it took my heart. Agambye nti abawunguzi ababiri okuli Miss ne Mr. bakutwala ekyapa ky'ettaka n'obukadde 10 ate owokubiri afuna obukadde 5. Twebaza bannaffe abanjovu estates abaatuwa ebyapa 2. Ebyapa ebyo 2 kuliko ekyapa kya Miss n'ekya Mr. Bukedde. Abo abawanguzi ababiri omulenzi ow'omwami n'omuwala ow'omukyala abanaaba bawangudde empaka ezo. Kyokka ate era bagenda n'okufuna bukadde 10. Abasabye okujja nga beeteeseteese bulungi ku b'omutendera gwe bagenzeeko si gwa kuzannya.
omutendera gwe twagenzeeko gwakuvuganiza ddala kubanga ekirabo ekivuganyizibwako kinene nnyo. Mu ngeri emu abayiseemu okugenda ku mutendera guno buli omu awera kuwangula. Nga Sesige zikoya live wali eri kubanga eno competition kasa meme so ndi ready nnyo so mukama bw'anaaba yagadde finally nja kutuuka ku ntiko nja kutuuka ku buwanguzi. Nga nkola rehearsals era nsuubira owangula ku state eddako. Ku talenti nyongeddeko kusoma so obuwanguzi bwange mu bwensi bunsukirideko okutyako kubaawo naye ekintu kyoyagala era oba olina okulwana ennyo ne wejjamu okutya. David Tamale yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Abadigize banyumiddwa endongo y'olusooka omwaka mu kivulu kya Bukedde TV na Mutima. Manya n'eddoboozi nze Kibuli Julius Munalo Mukabaawo nkuzanyiranga muzanganda era nga nkuzanyiranga omusajja omugumyeko. Amanya nze Phoebe Nabagereka nga Munalongo Mukabaawo nkuzanyiranga Nakijjoba omukyalo omuwombeefu omukyalo omulungi. Amanya Bruno Betty muzukulu wa Mukomandiga Munalongo Mukabaawo Kabwagu. Tubaagala nnyo abalabi baffe. Mwebale nnyo okuba nti mutuwagira mulaba Nalongo Mukabaawo okuva Mande paka Lwakusatu. Mwenna abalabi baffe bale tubeebaza mwebale kutulaba bakwano. Mwenna bafano baffe abanalongo Mukabaawo gayi mwebale mutuwagidde ebbanga ddene mutubeerereddewo. Abaana abali mutala wa Muyanja ababeera kalinda nga tukatadde ku media nemwe ne mukometinga Kabwagu nemwogera gayi tubagala Kamala Kamaso. Tugenda kukola buli kimu okulabika nga tukuwa essanyu ku matamago nga tukuwa essanyu kujja ku stress. Tubasuubiza nti omwaka muto ogujja 2023 Nalongo Mukabaawo agenda kukyoka mu stade ekika ekyawagulu. Kulo tugendako kuba na buvunaanyizibwa birungi byereere sitole ku sitole ekinyuma ku kinyuma. Twebaza producer waffe Grace Bayiga. Banange thank you so much. Producer waffe tukwagaliza mwaka omulungi. That is Grace Bayiga. Mu mwaka omupya Bukedde TV1 ekoze enkyukakyuka mu programu zino Nalongo Mukabaawo. Mu mwaka omupya Bukedde TV1 ekoze enkyukakyuka mu programu zino Nalongo Mukabaawo n'ekitawuluzi zigenda kuweerezebwa essaawa 5 ez'okumakya mu nnaku zennyini. Mubadde olabira emizannyo gyaffe egyo muziki ku luguudo yakutandika essaawa 11 ez'olweggulo ate akayisanyo kayingirewo essaawa 11:30 kakuyingiza amawulire agabootikidde ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Program Buuza Omusawo yakubeerangawo buli Lwamukaaga essaawa 12 ez'olweggulo egobererwa omuzannyi Endooliito ku ssaawa 12:30. Katandika butandisi agenda kubeerawo ssaawa 2 ez'ekutte okuva essaawa 9 ez'emisana okutuuka 11 ez'olweggulo okuva buli Lwammande okutuuka Olwokusatu ate Olwokuna n'Olwokutaano tukuwe eri Nigeria essaawa 9 ez'emisana. Ono ye Kampala azziddwa ku Lwomukaaga essaawa 10 ez'olweggulo. Nyongera okwaniriza n'okwebaza okusalawo Bukedde TV1 kitundu kyaffe kya kusatu. Kino tukiguddewo n'amawulire ag'ennaka ag'obooluganda abasatu abafiira mu Kabenje mu kitundu eky'Ekiwumu ku luguudo oluva e Kampala okudda Emitiyana. Bano baziikiddwa wakati mu kusaba gavumenti ebeeko kyekola okulaba ng'obubenje bukendeera. Bano baziikiddwa ku kyalo Bwigamiro e Ruteete mu disitulikiti ey'e Kabarole. Ebikumi n'ebikumi by'abakungu bazibeetere mu kuziika abooluganda abasatu abafiidde mu kabenje akagudde Ekiwumu ku luguudo oluva e Kampala okudda Emitiyana ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Mu kabenje kano luli yalemeddwa okusiba n'etomera emmotoka endala okalina wiisha abagenzi mwe baali. Abaana bano abasatu baziikiddwa ku kyalo Bwigamiro mu ggomba lya Ruteete mu disitulikiti ey'e Kabarole. Abaana bano kuliko Yuri Kamurasi Mugamba ow'emyaka 61 era Winyi Mugamba ow'emyaka 23 ne Tarabya Njeru Mugamba emyaka 21 nga ate bava Fort Portal okulya Ssekukkulu nga badde e Kampala.
okusabira emyoyo gy'abagenzi kukulembeddwamu omulabizi w'olwenzole Right Reverend Robin Sembo asomozesa abakozesa enguudo bavugenga n'obwegendereza kikendeze ku bikangabwanga bino. Wabe wegaali oba pikipiki omotoka oba basi, let us use these things responsibly. Abantu funa motoka in good condition, wabe wegaali oba pikipiki msaba abantu bagumisize hanguudo babodaboda n'abantu police officers speaking make a report bodaboda bisira abantu bengi nabo fiire abakutagumisiriza. Omulabizi atadde poliisi ku nninga esse mu nkola amateeka ag'okungudu kuba obubenje bwetiridde obungi. Traffic department. Now to the service strictly, people should be given very punitive what punishments. Abantu bafumirwe okutuulira hanguudo okuba onakyekiragiro bahesinga 10 n'agenda. Omulamuzi Paul Mugamba tatala abaana bano omuto awulidde abakungubazi byayize mufa kw'abaana baabwe. Kenya, certain Kenya, regarding life. A child may be born today, born tomorrow. So I gave birth, I was young. I didn't have time for my children. But I thank God for the grandchildren. I love you people very much. And they do love me. And they show me love. They tell me everything. They are close to me. Gavumenti ekikiddwa minisita w'obutebenkevu retired Major General Jim Muhwezi agambye olukiiko lwa minisita lwatandisiddde okusala amagezi balabe engeri gye bakendeza obubenje. People died because a trailer lost control. What caused that was the car in dangerous mechanical condition, was the driver, a young boy. Ab'enganda abaletwogeddeko nabatendereza abaana bano olw'okubeera abakozi n'okwagala kwe babadde nakwo. How can this be changed? How can there be quick action? Faster. Maybe people can be saved, Had we not even followed up with this one person? One thing about Eddie is he was very much himself without apology, and he lived in the faith that he was loved for who he was, whether what or what. Olwo aba A+ bakulembeddwa abakongozi okuzika abaana bano mu nnyumba yaabwe ey'olubeerera. Jona Ntusingwire yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV. Kibinyo bambi ate Nabbi Jeremiah Sebakijje nga ono yewa World Answers Church International esangibwa Masajja asabye abantu okukomya okwemulugunya okususse kyokka babe basaale mu kusitula ensi yaabwe nga buli omu abaako kyakola okusitula eggwanga lyonna okutwalira awamu. Nabbi Jeremiah Sebakijje owa World Dancers Church International Masajja asomoozezza abakkiriza okomya okwemulugunya ku buli kintu ekitagenda bulungi mu nsi n'abasaba babeere basaale mu kukyusa ensi nga buli omu aliko kyakola mu busobozi bwe. Whatever you lost, buli kyonna ky'owulira kye wafiirwa is restored in your soul. Alisaawa zaawo n'emeeyo. Right now. Right now. Don't try to spring the meeting. Tokaabira amataga yiise. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba okw'olusooka omwaka ku kanisa ya World Dancers Church International Masajja ku luguudo oludda Entebbe. Nabbi Jeremiah ayongeddeko nti ensi ejjudde ebisoomooza wabula abo bokka abeewaddeyo okubaako kye bakola okukyusa embeera be basobola okugifuula ekyegombesa. Obulungi bwe n'ekisa shall follow me all the days of my life. Shall follow me at my workplace. Shall follow me in my business. Mu kusaba kuno Nabbi Jeremiah anaazizza abakkiriza engalo akabonero ak'okuba nazaako ebisiraani ebitabaganya kufuna mirimu gya mikono gyabwe n'okubaagaliza omukisa mu bye bakola. Olumaze kino naawe obunabbi bw'omwaka guno. Where there is instability, ewali obutali butebenkevu, the hand of God is there. Omukono gwa Katonda gye guli. God Almighty is going to put his hand. Katonda nnyini buyinza agenda kuteekayo omukono gwe. Mu buufu bwonna omusumba Stephen Sebyala akulembera ekkanisa ya Christ Church Uganda ne Africa Harvest Mission ekitintale awadde essuubi eri abakkiriza nga Katonda bw'ateeseteese okubakolera ebinene era eby'amaanyi kyokka nga kyakusinziira ku maanyi ge banaateekamu Katonda asobole okubawa omukisa. Era yagaba amaanyi and he gives strength era agenda kukuwa and he is giving it to you. Amaanyi kitegeeza ekirungi. Abadde akulembeddemu okusaba kw'omwaka ku kanisa ya Christ Church ekitintale. Alindirira Mukama, whosoever waits upon the Lord tagenda kuswazibwa. We will not be ashamed, tagenda kuba disappointed.
ne Banadini mu Kalungu basabidde eggwanga ne basaba Katonda litaase ku bikolobero ebibadde mu mwaka 2022 ku Ecclesia ya St George Erukaya. Reverend Father Peter Sekindi ow'abavubuka yakulembeddemu okusaba n'agamba nti omwaka 2022 gweyolekeddemu ebikolwa bingi ebyeko. Naye wabawaka waliwo abazadde abamwewaka omwana ne bwalonda akabizzi ke taata bwajjagamba nti wano waani wange kitegeeza n'ebiro byonna bya n'omusumba Godfrey Wasajja owa Redeemed Church Erukaya agasseeko nti ensi eyonoonese nnyo n'ebigirimu tebikyategeerekeka. Abatali balokole bajja mu kanisa nabo ne bawuliramu emirembe kubanga namwe mubeeramu bakanda bongomaani n'ebintu ebikolebwa mu kanisa tebikyategeerekeka. Kati abamanyi Katonda y'omusumba wa All Saints Church Erukaya Reverend Mike Sendikwanawa abuuliridde abakristaayo nti okusomoozebwa okw'engeri zonna kuleme kubajja Katonda. Waddemu n'ebyamasanyu ebitujja mu kumanya Katonda. Abasinga obungi balowooza nti ennaku n'okukaaba n'okweraliikirira bye byokka ebitujja mu kumanya Mukama. Ate omuyimbi Misa Kisemakula akyamudde abadigize ababadde mu kivulu kya Bukedde TV na Mutima eGaba Beach mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Ono abakubye emiziki okumalira ddala eddakiika 3 nga tasirisizaamu ne kiwa abadigize essanyu. Ekivulu kya Bukedde TV na Mutima kisombodde namungi w'abantu abazze okudigida nga beekulisa okumalako omwaka 2022. Kibaddeko abayimbi ab'amannya okuli Jose Chameleone eyasoosewo ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Yeegatiddwako Gravity Omutuju akyamudde nnyo abadigize. Abalala kubaddeko Shiba Karungi, Big Eye, Maureen Nantume, Carol Nantongo n'abalala. Band eya Misa Kisemakula omwo abadde omuyimbi Kibijjigiri nawo bakyamudde abadigize n'ennyimba z'akadongo kamu. Misa Kisemakula asanyusiza nnyo abantu bw'ayimbye ennyimba ze ezisinga okukyamula abantu ne bawanika obutebe mu bbanga okulaga essanyu. Ekivulu kya Bukedde TV na Mutima kyategekeddwa aba KT Events nga kibeerawo buli lusooka omwaka. Mu kibuga ky'Empigi abadigize nayo basanyuse ku lusooka omwaka. Kyokka balajanye ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye nnyo ne basaba bekikwatako okwetegereza emisolo gino omwaka guno kigonza obulamu bw'abamufuna mpola. Omwenge baagulinnyisa, amafuta baagalinyisa, ffe tuli ku munkenke. Asobera okuyiga aguyige n'ayagala okuvaako aguveeko entanda gye mbawa. Judith Nalugwa ne Joseph Kinobe be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Weewaawo kyatukoledde ddala bulungi gwe tukyatambula naye katweyongereyo n'emboozi egamba nti omuduumizi wa UPDF General Wilson Mbadi akuutidde abavubuka okwenyigira mu mirimu egy'emikono
abyogedde mu lusiisira olw'abavubuka aba Advent olubadde e Kasese. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Mbasumbati akubiriza abavubuka okwenyigira mirimu gy'ebyemikono kibayamba okwetandikirawo emirimu. Abyogedde aggalawo olusiisira lw'abavubuka olwategekeddwa aba Advent ku kisaawe eky'e Rwenzori mu disitulikiti y'e Kasese. Take opportunities and then they have a correct attitude towards work so that they can either employ themselves or employ others. Jeno Mbadde akubiriza abazadde okusomesa abaana baabwe mu mwoyo gwa ggwanga. Parents takes the responsibility to counsel their children so that they remain patriotic. Yeebazizza abategese olukuŋŋaana luno kuba bayigiriza abavubuka emirimu gy'ebyemikono. And so keeping them here has helped them to save them from those bad activities. Pastor Lambert Kojo nga ye mutesiteesi omukulu asabye gavumenti ebongeremu ensimbi. So we appeal to the government that if there is means of supporting us in such functions, we appeal and request that as a church we should be also considered. Abeetabye mu lusirika luno bagambye nti amagezi ge bafunye ga kubayamba mu biseera ebijja. To make a candle and soap, liquid, even a chalk. Ebyonga biri biti abakadde Masaka bafunye akamwenyumwenyu bwe babategekedde ekijjulo ekibakulisa okuyita mu mwaka n'okubaagaliza omujja. Ebbinu ly'abakadde bano libadde Kyalugo mu Nnyendo Mukungwe nga litegekeddwa ab'ekibiina ky'Obwannakyewa ekya Sebina Javira Foundation nga keetabiddwako abakadde abasoba mu 500. Omukolo gutandise na mmisa ekulembeddwa bwannamukulu w'ekigo kya St. Bruno Saza Reverend Father Losius Kiryowa ng'onalaze obukulu bw'abavubuka okulabirira abakadde bwabwe kuba okukaddiwa kintu kya muwendo. Omulimu gw'okulabirira abakadde akukwatako ne bw'oyinza okulowooza nti takukwatako okimanye nti gugwo akusenvuza mu buto bw'oteekeddwa omumusenvuza mu bukadde. Akalaatidde abakyali abato okweyisa obulungi basobole okukaddiwa nga balinamu ensa n'abazadde n'abakuutira babeere basaale mu nkuza y'abaana. Avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire n'ekikula ky'abantu mu ssasa ly'e Boddo Muhammad Musa Kigongo asiimye aba Sebina Foundation olw'okujjukira abakadde. Naye omuntu nga mwami Lwowa n'akola omukolo ti gwabaki gw'abakadde. Banne mukube mu ngalo muleme kuba na kimu kuba akoledde jjajjaawo olunaku. Akulira Sebina Foundation Javira Sebina Lubowa ategeezezza nti yasalawo okukolera abakadde entujjo ey'omwaka okubasobozesa okuba obumu n'okubeebaza olw'okubakuza obulungi. Amaanyi obutajjukira gye nava nali mwangu nnyo nali musiiwufu. Abakadde nabo basiimye enteekateeka eno. Sooka okwebaza omwami Sebina Javira kino kyatukoledde ng'abakadde. Naye omukulu Sebina byakoze byewuunyizza nnyo nga n'abantu abagagga abalina miliyoniya tebabikola. Gilbert Muhanguzi ne Jacinta Bwanika bakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ate akulira eddwaliro ery'Embarara Celestine Barije asabye alaze ebituukiddwako eddwaliro lino omwaka gwa 2022 akuutidde abakyala naddala ababa bajja okuzaala okujja n'abantu bebeesiga okwewala ekibbabaana. Akulira eddwaliro lya Mbarara Regional Referral Hospital Dr. Celestine Barije yalabudde bamaama abagenda okuzaala okugenda mu malwaliro n'abantu bebeesiga. Abadde alaga ebituukiddwako mu mwaka guno n'ategeeza nti mu myaka 7 abaana 2 babbiddwa ku ddwaliro eryo ng'ekyomukisa omulungi basobola okubazuula. Okwiba abaana okulungi twakurra ngu omwana atuugira mu director theatre oburyo konka nyenda kubashoborera mu kwiba abaana n'okwemiringo abakwa omwana kwari kubura tubanza twayitegereza okwiyabura mu muringo ki. Agambye nti ebiseera ebisinga obubbi bw'abaana businga kuva ku bakyala abalimba abantu baabwe embuto. Ku byabafeera ababeera mu ddwaliro asibye abantu ababeera bagenza okufuna obuweereza obutali bumu okusooka okwetegereza ng'abantu beboogera nabo n'okulamba amannya gaabwe. Ate kitukozere n'okureeba ngu tujwala uniforms zinaroho
waza kubuza omuntu wanza wamwita n'izina nyo Dr. Balije kumaliye ekoti izina roko mubangu byo nimbuzo. Dr. Balije agambye nti omwaka guno eddwaliro lifunye ekifo awakebererwa endwadde enkambwe omuli ebyuma eby'omulembe, CT scan n'okunyweza ebyokwerinda ku ddwaliro. Ategeeza nti bakyalina ekizibu ky'abakozi okubeera batono nga mu kifo ky'olukumi abateekeddwa okubeerawo balina 3 bokka, n'asaba wabeerewo ekikolebwa. Ate Episcopal Vicar ow'okubiri ow'Emitala Maria, Father Dennis Kizito Sebunya, asibye gavumenti eyimbula abasibwa nga balangibwa bwemage kibeere ekirabo ky'omwaka omujja eri bannayuganda. Abyogeredde ku woteeri ya Das Berina e Bulenga mu kusaba kw'okwebaza kwakulembeddemu nga John Mary Kalemba yeebaza Katonda olw'okumalako omwaka n'ebyo byamutuusizaako. Kisaana abantu okukwatibwa n'ekitiibwa kye bayita human rights. Ate n'abo abasibiddwa twagala bateebwe balabike mu makooti. Bw'abadde abuulira, Father Sebunya akuutidde Kalemba okumanya nti byalina byonna bya Katonda era amukulembeze mu byonna. Abantu gala ne twerabira, mu Luzungu bagamba we want the gift but we don't want the giver. Katonda nkwagala, Katonda mpampa. N'abalimi n'abasuubuzi b'emmwanyi abeegattira mu Bwavu Mpologoma Growers Cooperative Union mu ssaza ly'e Masaka bakoze akabaga kaabwe ak'omwaka okwefumiitiriza ku bituukiddwako ne byasuubira okukola mu mwaka ogujja. Omukago guno gwegattibwamu ebibiina by'obwegassi eby'enjawulo kyokka nga gwali gwayimirizibwa gavumenti olw'ensonga ezitali zimu. Ssaabawandiisi waakyo Father Luyimbazi Deusdediti asomya alipoota mwayanjulidde ebituukiddwako eby'enjawulo. Union yaffe Bwavu Mpologoma esobodde okuddawo n'efuna ne certificate yaayo, esobodde okukunga n'okuperereza ebibiina eby'obwegassi ebikola obulimi obw'emmwanyi. Atwala ebyensimbi mu disitulikiti Masaka Waswa Henry Sempijja nga yakiikiridde atwala ebibiina by'obwegassi mu Masaka Bob Balije asibye abeegassi okuyigira ku nsobi ezasooka okukolebwa n'alaga bagenda okubayamba okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Ebbaluwa epeereddwa akansooka enjogere bwentyo ebadde yagamba nti nzije ndabe ba stakeholders bagamba ki. Abamu ku beegassi abakadde okuva mu Kyewanise Cooperative Society basiimye ekyokuzza obujja omukago guno. Kino kiba kyabulyaza amaanyi okubaala nga twebaziza abakulu abo abazukuziza Bwavu Mpologoma. Kubanga ffe bwe mulaba wano abakyewanise ffe twatandika Bwavu Mpologoma. Obwavu Mpologoma mukyewana kekulya. Bo abatuuze b'Esseeta mu Gongobe Zone beekokodde ab'ekitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME olw'okulemererwa okubadduukirira okubaggyirawo ekikondo kye bagamba nti kivunze wansi ng'essaawa yonna kyandigwa ne kireeta obuzibu mu kitundu. Ekikondo ky'amasannyalaze kino kiriraanye ekifo kye bayita United Club nga waliwo n'ennyumba nnyingi nga bakulembeddwa kansala w'ekitundu kino ku Goma Division Moses Bukenya. Abatuuze bagamba nti bamaze ebbanga lya myezi 4 nga bayita UMEME bayambe baggirewo ekikondo ekivunze ku nkolo nga kiweddewo kyokka nga beesulidde Uganda Nagamba. Nyabo RDC mukyala Ndisaba Nabitaka nze kansala wa Gongobe Zone nkukoowoola nkusaba mama ndoze ddowoozi oli banaawuli aba UMEME naye nkoze ekisoboka kyonna n'abatuuze bange nga tubasaba bajje batuyambe batuggirewo amasannyalaze gano ga free phase bateekewo enkondo endala ekikondo ekirala. Bagamba nti babawandiikira ebbaluwa enfunda eziwera ne babasuubiza nti balinda ennaku enkulu zigwe wabula era tebalabiseeko. Naye ab'amasannyalaze tubeegayiridde bajje emirundi mingi bakole ki bajjewo omuti bateekewo omuti omulala. Omuti gugwo gulemedde awo kyokka gwonna guweddeyo. Na wires ezikute so kansala akoze byonna byasobodde okukola wandiise buli wamu mwayogedde atuuse tugemeddwa okuyamba amasanze so omba temusobola kututendereza muti guno mugukime mugutwale tukimanye tetulinawo maki masannyalaze. Beeraliikirivu olw'abaana abeesuubira ku muti guno ekibatadde ku bunkenke nga n'abapangisa abamu basenguse ku nnyumba eziri okumpi n'omuti. Kansala Bukenya agamba nti ekisinga okubennyamiza UMEME esiiba ekola ebikwekweto n'ekwata abantu ababba amasannyalaze naye bayise okuggyawo ekikondo tebalabikako. Nze nkoze ekisoboka kyonna obusobozi bwange bwe bukomyewo buli kimu okumala emyezi 4 kuba buli wamu ntambudde. Ntudde ebbanga ddene kuva mwezi gwa 8 kompleninga ku masannyalaze gano eno
naye bomeme twasodde tuyamba ne kwa 23 nagenda ku kampuni. Tukubiddeko omukungu wa Omeme Patrick Katumba era n'abatuuze gwe boogerezeganya naye okuva ku ofiisi ze Namanve n'atutegeeza nti ensonga eno yatuuka dda mu ofiisi yaabwe bagimanyi era bagenda kugikolako. Tukukoowoola Honorable Nambooze, eddoboozi oliwulirwa nnyo okusaba maama oba osobodde ogerako n'aba Umeme bajje batusimbira amasannyalaze ga. Lydia Nakiguli yakusekedde Gwino ku Bukedde TV. Beera naffe kitandike saa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Mu mwaka omupya Bukedde TV1 ekoze enkyukakyuka mu puroguramu zino. Naalongo Mukabaawo n'ekitawuluzi zigenda kuweerezebwa essaawa 5 ez'okumakya mu nnaku zennyini. Mubadde olabira emizannyo gyaffe egyo. Muziki ku luguudo yakutandika essaawa 11 ez'olweggulo ate akayisanyo kayingirewo essaawa 11:30 kakuyingiza amawulire agabootikidde ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Puroguramu Buuza Omusawo yakubeerangawo buli Lwamukaaga essaawa 12 ez'olweggulo egobererwa omuzannyo Endooliito ku ssaawa 12:30. Katandika butandisi agenda kubeerawo ssaawa 2 ezeekutte okuva essaawa 9 ez'emisana okutuuka 11 ez'olweggulo okuva buli Lwa Mmande okutuuka Olwokusatu ate Olwokuna n'Olwokutaano tukuwa eri Nigeria essaawa 9 ez'emisana. Ono ye Kampala azziddwa ku Lwomukaaga essaawa 10 ez'olweggulo. Tumutendereze ku Sande wakutandika essaawa 4 ez'okumakya okutuuka 6 ez'omutuntu ate 6 n'ekitundu tukutuuseko puroguramu ey'okufumba. Jjukira akazannyoko batenda kati tuli bakakuwa ku Lwokubiri, Olwokusatu n'Olwokuna essaawa 2:30 ez'ekiro. Ye Bukedde TV1, TV y'omuntu wa bulijjo. Bwe tugendako mu by'emizannyo, ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira waka nga ya kibinja ky'abantu 40 etuuse mu ggwanga erya Tunisia okwongera okwetegekera empaka za Africa ez'abazannyi abazannyira awaka eza CHAN. Empaka za Africa ez'abazannyi abazannyira awaka eza CHAN ezitandika nga 13 omwezi guno mu ggwanga erya Algeria. Mu mpaka zino Uganda eri mu kibinja ekyokubiri nga mu kibinja kino mulimu Senegal, Ivory Coast ne DR Congo. Ate gw'omulambo gwe yaliko Nakinku mu kukyanga akapiira mu nsi yonna Pele enzaalwa eya Brazil gujiddwa mu ddwaliro mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero nga gutuusiddwa mu kisaawe ekya Santos mwe yatandikira okukyanga akapiira. Bwe tujidde ku mpewo ng'abantu batandise okutuuka mu kisaawe kino gukubako eriisa evvannyuma. Obrigado, rei! Obrigado, rei! Obrigado! Obrigado!